Akumukutu big exclusive kwe tusinzide era nawe kwokyali yonna gy'osinzira okubeera ng'otaba okosaako kubanga otuwuliriza kakyali kaseera akanaku kaseera ka kunyolwa wano mu maka wabadde wawangaalira omugenzi kati Adamu Mulwana abangi nga mumumanyi nnyo bwe tugattako akatooka kwa balabala. So ndi n'abamu ku mikwano gy'omugenzi abalina embeera oba oliawo gye bamumanyiiko oba gye babadde bamumanyiddeko ebbanga lyonna naye nga ffe nga Vic Exclusive tukyatuusa okusaasira kwaffe eri famire n'abooluganda nti kitalo nnyo nnyini ddala muganda wange nga bitalo nnyo ebya Adamu Mulwana ffe tumuyita muganda waffe kuba tulina bingi ebitugatta nga abantu naye tutambudde olugendo oluwanvu n'Adamu mu bintu bingi ebyensi n'ebyobuntu. So Adamu tumwogerako nga muganda waffe omusajja abadde ow'ekigambo kye ayise mu kusoomozebwa kungi kuba bwe yategeera nti obulamu bugonvu ne mu bugonvu bwennyini abadde akyayimidde ng'omusajja ow'amaanyi ow'ekigambo kye atakyukakyuka. Alwadde nnyo obulwadde okumuluma okubeera serious gibadde emyaka ndowooza ng'ebiri ejijjudde naye nga bwatandikako mabega kuba okutandika okutegeera nti Adamu obulwadde bumuluma twali twakava elections ja 2021 ne tujjaawo jjukira nze nali nnyo close naye ne mukalulu twali naye nze nali head of campaign team ye ne tutambula okusomozebwa kwali kungi naye mwabasembayo okulaba interviews yasembayo okukola bw'oba wakolako interview emu naye yagamba nti bamuwa butwa kiri ku record kiri open buli wantu wonna yagamba bamuwa butwa naye teyanokolayo bantu bakola ki babumuwa. So embeera yali yakusoomozebwa Adamu bamukebedde enfunda eziwera obulwadde nga tebulabika n'ogwasembayo ng'ali mulago wiiki enewedde yangamba bali bagenze mukebera kulaba oba ayina kansa report ezo zaavayo nga ziproving ayitayina bwe yatugamba ayina kansa abadde n'okusoomozebwa ebintu bingi waliwo bwe yatuuka nga amagulu takyasobola kutambula nga alina ebintu ebimukubyekubye ku magulu n'ebirala. Obulwadde okuma baali babukebedde nnyo netuuka netulowooza nti obulwadde buvudde mu kizungu nga bw'omanyi African culture gendeko mu kinnansi nabyo ne babigezaako ne tutafuna mbeera yonna. Obulamu bwa Adamu bukatingiddwa short in process mu bulamu bwe nga atambula kubanga abadde muto nga obadde omulaba obulamu bwe bwa kivubuka naye abadde musajja mugumu. Ennaku ezisembyeyo Adamu abadde ayeruse mu face era mu wiiki eno waliwo ekigambo era nga twamubuuza Adamu ng'oyeruse nnyo naye alina statement gye yakozesa n'agamba nze ndi mu nnaku zange zakufa. Yagamba ndi mu nnaku zange zakufa. Kigambo ekyo kyankanga naye nga tulabanga olwali anyumya n'emikwano gye abadde musajja munyumya nga ffe eri mikwano gye ng'ali open nga tukuba nnyo olwali awe tubeera emakindye n'ewalala Adamu badde mmanyi ewe nga manyi n'ewange era nga tuli baaluganda buli kimu mu mbeera yonna. So kyannaku nnyo kyensobola okukugamba kubanga atulekedde ebituli bingi naddala ffe abantu abali mu mawulire n'aboogera okutuusa eddoboozi lyaffe eri abantu ku bintu ebyenjawulo. Adamu bw'avaayo n'agamba nti yafa butwa bamuwa butwa nga tuwulidde n'abantu bangi abali mu eno fraternity ey'amawulire n'ebirala nga boogera ekintu kyekimu nti bafunye obuzibu bwe butwongera okutya sina mu politics wokka n'ewalala. So tutandika okutya netugamba no one is safe. So kyannaku naye nga kyannaku kubanga Adamu alese famire ento abadde alina famire abadde ali proud nnyo eri famire ye ng'omusajja yenna omuvubuka. Bavubuka si bangi abalina obuvunaanyizibwa nga Adamu bw'abadde atwala kuba ne mu biseera bye eby'okusoomozebwa okusembayo nga fuba nnyo okutekinga responsibility nga famire ye. Otegedde Adamu ng'osobola omusanga nga munafu n'oyagala omuweeyo omutwalo ate ye nga yayagala yabaakuwa mu mbeera gy'omusanzeemu
kitegedde nga abadde n'omutima ogwa sseruganda ogwagaliza abadde tali selfish so mu mbeera egyo nkugamba nti obadde omusanga nga kubanga nkugamba bulwadde bumuluddeko naye nga muganda wange wetaagayo kankuweyo ekyebiri agamba naawe oyinza okuba toyina naawe ozeetaaga kati bw'osanga nga mulinayo muli n'ogamba njala mbadde tinoma sinnalya ng'akwatayo omutwalo mugamba Adamu n'essente zino gwe singa ozeetaaga mugamba Faruku tewali nnyo kyamwana ngambye awo nti bwe abasangange waka nga babagobe yamuweererako paka P7 naye nga talina nnyo bw'abayita naye nga bagamba muddeeyo ku ssomero fees. Mu biseera bya COVID Adamu abadde part of H&M mu restaurant eyo gy'owulira gye bayita ya Haji Haruna. Mu biseera bya COVID Adamu yafumbanga emmere ng'awa abaana bonna abaali within abagamba mwenna mujje mulye ng'afumbayo emmere ey'emabbali yakutunda n'agamba bakyali bange bonna buli atafunye kyakulya gyakole ki bonna nga buli muntu ajja naffe twajjanko ne tutuula newankubadde olumu twali tulina ekyokulya naye nga tujjawo ne tutuula ne tunyulyamu ne bakyali baffe ne tunyumya era mu biseera ebyo akagundi ako Adamu ke yakola okuba nti asembeza abantu katukuŋŋaanya ne katufunisa n'emikwano emipya mukati era kyakola nnyo ekibondo kya kati ebiseera ebyo nti twekuŋŋaanyanga mu biseera ebyo mu COVID ne tufuna eddoboozi eryawamu era okwekuŋŋaanya okwo twajja twekuŋŋaanya kwe kwavaamu n'ekyo ky'obadde oyogera so kwavaamu emiramwa mingi n'abantu mu mbeera yonna Sadamu abadde musajja mulungi owaddala. Twogere kaseera kano nga mmwe abamuli ku lusegere nga Adamu baakamuwa obutwa nga bwe yagamba embeera ye yali etya naddala erimu emikwano gye. Adamu yali musajja alinako omubiri gwe abantu bonna baali bamumanyi alabika bulungi ebiseera byatandika kubanga omuntu bw'oba ofunye embeera eyo otandika mpola. Adamu yatandika okutandika empola ng'awulira ebintu ebitali bya bulijjo losing weight n'ebirala. Omuntu bwa losing weight ng'abadde alabika bulungi ate ng'alya bulungi nga talina bulwadde bwonna olowooza nti ekiddako kugenda kukola check-ups. Which check-ups ze twamu advising kuba twagamba oba muganda waffe yafuna obuzibu mu bulwadde oba buno ebya bulijjo bulwadde butambuliramu check-ups n'azikola. Kitegedde kikyasooka obbajjira ate naye yakifiiringa yakola check-ups mu bifo byonna ebyenjawulo results nga ziri negative. So bw'ova ku step esooka ng'eyo oddako endala toganiko gamba oba ekibumba kirwadde oba kidneys ndwadde. So Adam did different tests at all levels. Kitegedde ne kubanga waliwo ebintu omuntu ebimusookerwako byogamba ebirwaza ebintu ebyo Adamu nekye yali akkiriza nnyo mu busiraamu musajja tanywa mwenge takozesa bitamiiza takola ki so kati ebyo byali far away from healthy yali healthy nnyo so ebyo byonna babikebera ng'ali okay. Kati bw'ova mu ezo steps ezisooka eza check up ogenda mu zi advanced kuba zibayita advanced steps ezogamba nti oba alina cancer oba alina ki byonna baabikebera naye results nga teziriiyo. So kati embeera eyo paka bwe yavaayo yennyini n'agamba abasajja bakola ki ekyali kigambo kye katosobola kuwakanya kigambo muntu kyayogedde ate ng'obulamu bubwe ye ng'omuntu yakiwulira nti balabika bampa butwa oba yasooka n'approvingibwa. Saagala kiwaako gundi kubanga omuntu waviirayo mu kamera n'ayogera eri ensi n'akyogera ekintu kitegeeza aba amaze okufuna confirmation. Aba amaze okufuna confirmation kasobola muwakanya benefit of doubt mu mbeera eyo. Been close eri omugenzi bingi ebitasobola kulabikira mawulire n'okwasanguzibwa teyakugambako because agamba waliwo omuntu oyo gwe yamiitinga ku lunaku olwo lwe baafunamuko kyamisana ng'avudde bweru. Omuntu oyo teyamubagambako nga mmwe ebitali bya mawulire. Omuntu oyo kuba naye tamujjukira naye yamumiitinga naye waliwo omuntu byatuuka ne yeesigaliza kuba yagamba tebikyakola mawulire ne bw'aba akyogedde tekikyazza bulamu. So ekyo yakireka n'agamba Mukama yasinga okumanya. Ekitegedde naye besides that kiri kye nkugambye
nti Adamu abadde alina ne challenges endala zetulowooza kiri kyenkugambye nti obulamu bwava mu kulowooza nti bweno Adamu abadde ne side bbiri ez'obulamu okusoomoozebwa nkugambye tuwale bwetwatuuka ntulowooza nti obulamu embeera eyinza okuba byetaaga kiganda kubanga waliwo bwetwatuuka ng'agamba awulira embeera ebintu bimuluma biki ebitategeerekeka kino kiri kino kuba omuntu kasaba kebera ennyo ng'obulwadde tobulaba obaako n'abantu bo ne bagamba twatryingako kino tugendeko wano seebe nabo bibadde weebiri ebibadde weebiri so kati obulamu bugenze bwe butyo Adamu agenze muto Adamu mukwano gwaffe agenze ebyokukola bikyaliwo bingi kuba tuba tunyume ku bintu bingi n'omubulamu bwa bulijjo ebirina okukolebwa n'ebiki abadde friendly abadde wa kigambo kye ngaali straight and open so embeera ya Adamu yeeyo. Who are those people abamubeereddewo mukadde akazibu as a friend? Omanyi ebyokubeererawo abantu saagala byogerako kubanga abantu bangi abasobola okubeererawo omuntu nga bwe nkugambye abantu amu si bakamera okitegedde abantu amu bamunda oluganda olwaddala tetusobola kuvaayo kwogera mu kamera so ekyo nja kirekera ye n'omutima gwe n'omutonzi gwe sijja kugamba nti gundi amubeereddewo no ebyo kambireka eriye ne Katonda we n'omutima gwe yoali era amanyi nti ono ansupportinze bw'ati ono annyambye bw'ati ono annyambye bw'ati obulamu tebugulwa tolina kyosobola kuwa muntu ne kizza obulamu so ebyokuyambako abantu nga bagonvu Mukama tukirekerere Mukama n'okusalawo kwe. Your message eri family eviridwako omuntu waabwe ebadde empagi obaoliawo ebadde eyimirizaawo amaka. Adamu abadde alina abantu bangi basupportinga baganda be kyala we n'abantu abalala njagala bategeeza nti obulamu Mukama yabutuweera yabutwala tewali amanyi kiddako nkya mu nsi wonna we tubeera kubanga nnyinza n'okuba nvudde wano ne ntuuka wali obulamu ne bugenda oyinza n'okuba oyimiriddeawo n'okolapusinga so mbasabakkirize mu mutima babe bakkiriza nti Mukama yatuweera yatwala ate Mukama asinga kutwala abo abalungi atwala nnyo abalungi be tukyayagala so omukyala abaana n'abooluganda basabagume tubadde mikwano gya Adamu ate nga tuli baganda be bwe tunaaba tusobola tujja kujjanga ate bwe tutatusobodde tebatunenya naye tujja kusigala nga tucoordinatinga nnyo nabo tulabe nga ebintu bisigala bitambula mu mbeera entonotono gye tuba tusobodde kubanga Adamu avuddewo aleseewo gaapu so tujja kugezaako naffe mpola mpola we tusobodde oba 100 we tutasobodde nako batukkirize so n'ekirala abantu bonnaffe abali mu mbeera eno njagala twongere okuba very careful and keen naddala abantu abali mu byobufuzi n'ebintu sina byabufuzi byokka mirimu gyonna gye tutambuliramu abantu bongere okufa ku bulamu bwabwe bamanye nti ensi yatabanka abantu si balungi emitima mibi nnyo eri bannaffe omuntu ayagala akugjewo ng'alinga yalowooza nti y'obulamu alinga alina bwa vampire oba yanga alinga agamba ye imoto tewali ali imoto mu nsi omunno omugjawo leero ate gwoyinza okuba omuwadde ekimugjawo gwe n'omusooka so bantu bannaffe tubasaba emitima mikakkamu kubanga Mukama yagaba obulamu. Kale toyanzege tukyasinzidde wano Salama Road Womugenzi Adamu Mulwana atoka kwa balabala wabadde awangalira era nga wenjogerera omubiri gwe gumaze okubanga gutwalibwa emulago mu kaseera ke kamu gugenda kuba guva emulago gubeerenga ate guteekebwa ku National Theatre abayimbi mikwano gye we bagenda okubanga bajja celebrating obulamu bwe ajjukira nti ennaku zino abayimbi bagenda ne celebrating obulamu bwabwe singa baba bavudde mu bulamu obwensi. Omugenzi Baby Deo of recently naye yatwalibwa ku National Theatre era obulamu bwe ne bubanga celebratingibwa abayimbi bangi abasobola okujja ne bakuba endongo ne bakola comedy so n'obulamu obwa Adamu Mulwana olunaku olwaleero ekiro kiramba bakiwaddeyo ku theatre asobole okubanga celebratingibwa bayimbi bane aba comedians n'emikwano gye at large. Kale ebikirako ku ebyo tugenda kubanga tubikutuusako awo nyini wesinzidde okubeera nga otaba okuwosako kubanga otuliriza.